atatya musajja munne naye mu ggwanga erya Uganda mw'osanga ebintu amayembe oba majini oba biteega oba nsimbu oba mandwa. Omanyi Abaganda balina amannya mangi nnyo naddala agakwasaganya ku bintu ebyo. Actually buli kyemmenye kirabika nno kyakyo: omusambwa, majini, mizimu, biteega, mandwa, kwegamba amannya mangi. Nange kennyini simanyi ki kyakutta afande, naye emizimu egitatya afande, ebiteega ebitatya afande, emisambu egitatya afande, ate nomve okuba nina abasirikale ababulijjo abapoliisi wabula ow'amagye. G'ovanga ku kitege ekitatya w'amagye, ovanga ku mmandu ezitatya w'amagye, ovanga kwegamba waliwo ensonga gy'otunuulira n'olowooza oba tebisoboka mu nsi eyo, naye ate nga bisoboka. Mwana watu ensonga lwaki bapasita basabira abantu mu kkanisa yonna yonna ne bagwa eri mu butebe, bakameramani ne basigalawo nga bayimiridde. Ekyo kyewuunyisaamuko. So nakyo kyewuunyisa. Omuntu oyinza okugamba okusinziira muni abanene b'amagye, emizimu, emisambu, asimanya ate byakika tebisobola kubeera nga bimutuulako ku mutwe. Naye mwana wattu nawo giri emizimu n'emisambwa tegitya bantu. Kwegamba gyo gibatuulirako ddala ku mutwe, on top of that ne gyekola n'effujjo erisukkako ku eryo. Walina okwesa Max Media emboozi eyo kanjikuwe bulungi nnyo nga we byatandikidde, naye nga kirabika emizimu gwe yali afudde gwalinnya ku afande. Ndowooza afande wa Luganda w'oyo eyali afudde. Okusinziira ku ndabika kirabika yagenda okuddayo nga bamaze dda okubeera nga bamuzika, yagenda otuuka nga bamaze dda okubeera nga bamuzika. Okusinziira munana n'enkokoto yali ekaze bulungi nnyo ku ntaana kwe yali atudde, so omizimu ne gimukwata, abantu ne beerolera afande ng'emmandwa zimukutte. Akatambi ke kano. Naye nga sinabeera nga nkakuteerako wamika nkusaba subscribe nga nokozesa Max Media, tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Tuanuka.